Kakati gano saagala mugayite maalo. Akatambi kano okalaba. Oyo muwala ali mu mmotoka ali mu kutuukiriza kirooto kye. Nga nawe bw'onaabeerawo ng'ekirooto kyo kyakulinnya ku nnyonyi. Ng'okula owulira oyagala kulinnya ku nnyonyi. Omuwala oyo golaba mu katambi. Ekirooto kye kibadde kyakulinnya ku mmotoka. Ekirooto kye nga kyakulinnya ku mmotoka. Era gw'olaba ono agamba ne bw'afa atuukiriza ekirooto kye alinnye ku mmotoka n'omusipi ne yeesiba. Kati wulira. Omuwala oyo akuzze kutuuka awo. Obulamu bwe bwonna bwonna bw'amaze ku nsi. Abadde talinnyanga ku mmotoka. Tatulangako mu takisi. Talinnyangako yadde n'emmotoka y'obuyonjo. Bw'aba alina gy'alaga, either atambuza bigere oba ne bamuvugako kagaali. Kubanga oba ku ppiki waakoma. Naye abadde ayaayaana ng'awulira ayagala okulinnya ku mmotoka. Ku kyalo kwakulidde, kwazaaliddwa, n'akula afumbiddwa. Oyo gw'olaba alina omusajja, mukyala mufumbo, muwala mufumbo, mwana muto, ne muwala mufumbo. Tavangako ku kyalo ekyo mbu agendeko ku kyalo ewalala ng'akozesa mmotoka nedda. Tatambulangako nti agendeko e Kampala nedda. Akulidde mu kyalo, kwazaaliddwa era kwafumbiddwa. Tatambulangako mbu alinnyeko ku mmotoka aggyekoko mu kibuga nedda. So mukwano gwa bbaawe ye nannyini mmotoka eno. Ndowooza baakula ne bbaawe, naye bbaawe ye n'asigala mu kyalo nga yalazimukuba, ate mukwano gwe n'ajja e Kampala n'afunamu kaki, n'afuna kasente. Kati ono nannyini mmotoka abadde agenzekoko ku kyalo ekyo kulaba ku mukwano gwe ng'ayitaayita. Kwe kusanga ono bano abaagalana ababiri. Ono omuwala n'asaba bbaawe agambe ku mukwano gwe amuvugemu talinnyanga ku mmotoka. Omusajja ne kimukwatako n'agamba nedda, kantuukirize ekirooto ky'omwana muwala. Era amutuuzizza bulungi nnyo, n'amusiba omusipi, amuvugemu atuukirize ekirooto kye. Bino ebintu bya ddala. Oyinza obirabanga ebyokusaaga naye bya ddala. Abantu gye balinga obulamu bwabwe, ku kyalo kwakulidde, kwazaaliddwa, tatambuddeeko, n'afumbirwa okwo. Ate obudde obutambula abugyewa. Bw'ayagala okutambula alinnya kagaali, bbaawe amuvuga kagaali. Ne bagenda mu tawuni eddako. Gaali nga gye bakozesa. Kakutuseka katambi k'omuwala ono okerabireko vidiyo gimpereka like. Etambule tuke ku buli muntu vidiyo yiyo. Nambaye Justine. Senior 4. Kuno kwa mnundu gwe usoso kuyingira mu motoka nyine myaka 18. Motoka yani? Ya Musa. Aha, kati ngenda kuvugamu. Mumoloka obeera wa? Obeera Gayaza. District area Ntonde. Aha, kati ngenda kuvuga mumoloka. Kanje ninye. Mutabazi soko jo tukwate ka video. Jangu nga muvugemu. Kozi ye mukyalawo. Kale. Mulamu wange nazala wange. Aha, mulamu kati jangu kwate nga nange ninnya wali. Tukwata yeyo nawe mutabazi kwata wano nga bwenji kute wano bwenji. Ni kati ngenda kugala tokwa habot. Kati gena kweto wanganyirira Katonda wange. Mukyala wanyirira. Mukama Katonda. Kati jangu nkwate wano bwenji. Jangu eno. Nga tegenda mu bulungi mukyala wange mbasi mulaba bulungi. Ngenda kulaba nze. Nange. Mbasi labo mukyala bulungi. Kati jangu wano. Nkwata wano. Ondaba? Nkulaba ne mukyala. Kati banaye ate ninazala wange yali badde ajja. Justin gwe omulundi gwo ogusoose okutula mu motoka bukyazaalibwa. Kati newaddeyo muvuge mu moloka. Kigwe ku kyalo kino ekyaffe Gayaza. Soko kwate ekyalo ekyo kirage side eri. Kyusa olage ekyalo kyaffe. Kino kyalo kyaffe Gayaza. Kwazaaliddwa kwakulidde bukyabawo talinnyangako mu moloka naye nze ngenda kukola olwayensazeewo muvugemu mu moloka. Kale katugenda kusimbula. Leeta soko ndajo. Laganze. Kati wana tugenda kusimbula.
muvugemu kale leta kati ebintu bino muyinza obirabanga ebyokusaaga naye munange ebintu bino bibaayo. Omuntu abeera ku kitundu, nze nange nina omuntu gwe mmanyi nga talinnyanga ku mmotoka ate nga wa famire yange. Sikiwa nti oba muzeeyo yali alinnye ku mmotoka sijja kukulimba. Sikiwa nti oba muzeeyo yali alinnye ku mmotoka. Nina omuntu wange wa famire yange gwe mmanyi naye nange mu kulaba okwange ndabira ddala nga talinnyangako yadde ne ku mmotoka. Kubanga obulamu bwe bonna bumaze mu kyalo. Tatambulangako oba nti agendeko ne bw'aba wa kutambula ng'alina w'alaga akozesa bigere. Akozesa bigere n'atambula. Oba ggaali. Akozesa bigere oba ggaali. So ne bwe ndaba omuwala ng'ono omwana omuto okuba nti akuze nga talinnye ku mmotoka kinneewuunyisa guno omuleme gwe tulina. Kubanga essaawa zino ne mu byalo ebisinga obungi birimu amamotoka. Takisi ezisinga obungi mu kyalo zituuka. Naye lwakuba nti okusinziira ku kyalo gye bali kiraga nti ekyalo kiri eyo wala Katonda gy'assa ebigere. Emmotoka nzibu nnyo za kutuukayo. So bambi mwana muwala atuukiriza ekirooto kye. Awo ndowooza ne bw'afa ekirooto kye kituukiridde. Mwe mubeerawo n'ogamba nti bannaye Mukama Katonda nsaba onnyambe nninnye ku nnyonyi. Ng'ekirooto kyo kyakugirinnyako. Era Mukama n'akuyama ne kituukirira. Kati ono ekirooto kye kibadde kyakulinnya mmotoka nga talinnyanga ku mmotoka, mwana muto. Ate nga mukazi mufumbo. Mukazi mufumbo olwakulaakulamu kati ne bw'ati. Ne bamuwasa. Tatambula nti alina gy'alaga, tajjangako mu kibuga. Mbadde mmanyi nti abawala nga bano ebiseera ebisinga baba n'abantu aba famire. Ate famire zaabwe zitera okubeerako keno mu kibuga. Kati ebiseera ebisinga abawala ng'ono batera okutambulamukko. N'ajjako kewa sisita we mu kibuga n'amulambulako n'amukola biki n'amma n'addayo mu kyalo. Naye omuwala ng'ono okuba nti akuze kutuuka wano talinnyangako yadde ne ku mmotoka kyokka ng'ekyalo kinneewuunyisa sijja kubalimba naye ng'ate bituufu naye ng'ate kituufu. Nange nneewuunyizza era gano sigenda gayita maalo. Sigenda gayita maalo nedda kisoboka. Waliwo ebyalo katolaba kino ekyalo kye nkirabyeko gye bali kiraka baavu ekyalo tekiriiko n'amamotoka. Era bbaawe yamanyi omunannyini mmotoka eno mukwano gwe ndowooza baakula bonna oba nga beemanyi. Ono ye n'afunamu akasente. Bw'azze okulaba ku kyaliwe asanze kyaliwe yawasa ng'ate Katonda waakola ebyamagero kati kino kyamagero. Ono omuwala kino kyamagero gy'ali okuba nti bbaawe alina omuntu gw'abadde amanyi avuga emmotoka. Kyokka n'omusajja naye awulira atya mukazi okutula mu mmotoka bw'agamba mukazi wange tomusuula naye ng'atya. Kwegamba bonna bali awo naye ng'omusajja ayinza obbanga emmotoka yagirinnyako naye nga si mirundi mingi. So awo we tuli we tutuuse. Okitegeera gwe ebintu by'olabanga gwe ebitaliimu bibeera bintu bya makulu nnyo eri abalala. Gwe kyotalabamu makulu kiba kya makulu eri omuntu omulala. Mwene emmotoka mwazifuula bugaali aba muzeebakanamu bwebasi. Muzeebakamu ne mulyoka mwegiraagira bala mukola biki. Naye eriyo abazeegomba okuzituulamu obutuuzi nga tatuulangako mu mmotoka bukyanga azaalibwa. Ekyo mbadde sikiwulirangako. Nga tatuulangako mu mmotoka bukyanga azaalibwa y'ono omwana ono ow'obuwala. So byebyo ebiri ku side eyo si Michael Uganda YouTube channel kwoli. Mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu. Mbaagala nnyo nnyini ddala. Atannaba kusubscribe nga simanyi ki ky'olinda. Genda maaso n'okuba nti ate oyongera okutwegattako obe nga ate osubscribinga ku mukutu. Mukama Katonda abankuumire abampere be musinga okwagala. Omwezi mbaagaliza omulungi, emirimu mbaagaliza emirungi, yonna buli omu gy'asinzira okuba nti ate andaba. Atakuumira mpeera abankuumire. Naye nga mbajjukiza nnyo nti mwongere okusubscribinga. Tuli ku lugendo lw'okuweza abantu 5,000.
mwebale ku nti ate mutufudde ennamba emu. Eno y'ensibuko y'amawulire, tetuvoola, tetuvuma, tetukonjera. Naye amawulire g'osanga wano togenda gasanga wantu wala wonna wonna. Ndowooza abasubscribe nga temutoma. Mbaagala nnyo mbeere bulungi, mweraba. Peace and love.